nkuba kyeyo gyebaleko ssebo oba nnyabo njagala okutwala omukisa guno okwanjulira amateeka amapya agagenda okugavaninga bankuba kyeyo bonna bannayuganda mu nsi zonna gye bali nganza abakulira ntwala olukusa luno okubeeyanjulira amanya bampita Calvin Dich Kayanja ababadde tebamanyi nze mwogezi era nga nze akulira bankuba kyeyo bonna aba Uganda mu nsi zonna gye bali oba oliriddawa oba oli mu Europe oba oliriddawa bankuba kyeyo abo bonna nze abakulira era nga nze mwogezi waabwe gano ge mateeka amapya ge twabaze nga abali kakiiko kano akokulira bankuba kyeyo bonna aba Uganda basaasaanidde mu nsi ez'enjawulo era nga nze eddoboozi lyabwe era nga nze mukulembeze waabwe ababadde tebamanyi bampita Calvin Dich Kayanja basinga mumanyi era mukimanyi bulungi nti era nze akulira bankuba kyeyo bonna amateeka amapya ge twabaze agagenda otufuga n'okutuyamba okulaba nti twekulaakulanya ge gano wammanga njagala ogawulirize bulungi oleme kukola nsobi kubanga galina penalties gajja kukukwata nze akulira bankuba kyeyo era nga nze omwogezi waabwe siina gwe nja kutaliza ku nsonga eno kubanga mwannonda era nga muntaddemu obuvunaanyizibwa n'obwesigwa okitegeera mwampa authority okuboogerera n'okulaba nti mbatuusiza obubaka bwammwe yonna gye mubwetaaze amateeka ge gano gali 100 naye ngenda kulaba nti buli lunaku nsomako agasoboka era nkunnyonnyole ndabe nti togwa mu buzibu etteeka erisooka enkuba kyeyo takyakkirizibwa kuyisa bubaka bwonna buvoola oba buvumirira kampuni yonna yamuleeta okuleka ng'ayise mu nze litteeka erisooka tokkirizibwa kuvoola wadde okuwaana wadde okuvumirira kampuni yonna oba omuntu yenna eyakuleeta ku kyeyo okukola bubaka bwonna okuleka ng'oyise mu nze omwogezi wammwe etteeka eryokubiri nkuba kyeyo oba oli mu Europe oba oliriddawa kasita oba ng'oli nkuba kyeyo ng'okwata passport ya Uganda tokkirizibwa kwevuma wadde okuwaana obukulembeze oba okuvumirira gavumenti ya Uganda oba okuwendowoozayo okuleka ng'oyise mu nze omwogezi wammwe oba omukulembeze wammwe njagala muntegere bulungi muleme kukola nsobi nze ayogera nze omwogezi w'abankuba kyeyo era nga nze mukulembeze w'abankuba kyeyo bonna abakwata passport za Uganda so saagala mukole ensobi amateeka gaagano ngayitamu nga basomera era mugakwate bulungi etteeka namba 2 oliwulidde tokkirizibwa kwevuma wadde okuwaana okuwabula oba okuvuma gavumenti ya Uganda okujjako ng'oyise mu nze eddoboozi ly'abankuba kyeyo bonna abali ku mawanga okitegedde kati live video zo zonna zikole gwe kola byonna byokola naye nga toyogera ku gavumenti ya Uganda koze eddoboozi eryogera ku gavumenti ya Uganda eba erituusaayo ekintu kyonna nkuba kyeyo kyayagala yenze okitegedde etteeka namba 3 ku bankuba kyeyo tokkirizibwa kulikodinga bu audio buno nga bwe mubadde mu likodinga ne mutiisatiisa abantu ne mwogera ebyobulimba tokkirizibwa kulikodinga ka audio konna okujjako nga nze akalikodinze ng'oyise mu nze teeka namba 3 kozi twagenza okukyetegereza nga mulikodinga bu audio obutali butuufu so kati bu audio buli authorized obukakasiddwa bulina kubeera bwange Calvin Dich Kayanja amateeka mugawulire bulungi oleme kufuna buzibu nze ndi musajja mukambwe gwe mwakwasa obuyinza okubakulira nkuba kyeyo tokkirizibwa ng'oli nkuba kyeyo kunywera biragalalagala kwambala bubi ku social media oba okupostinga ekifaananyi kyonna ekyesitaza ekyobuseegu ekyokwegadanga tokkirizibwa amateeka gaffe gagenda kukwata butereevu nkuba kyeyo nze omwogezi wammwe era nga nze akulira bankuba kyeyo bonna amateeka gaagano ngakuwa njagala ogawulirize era ogakwate
oleme kugwa mu buzibu kubanga tugenda kukufollowinga tugenda kukukwata. Tokkirizibwa kuvuma wadde okuvoola gavumenti ya Uganda gyova okujjako ng'oyise munze. Mucho nti nze eddoboozi erikakasiddwa okwogerera buli omu ali ku kyeyo. Okwogerera nga ntuusa kwemulugunyakwo oba kusiimakwo byonna tokkirizibwa kwogera okujjako ng'oyise munze. Nkuba kyeyo gegana amateeka amapya era nga nze agafulumiza akulira bankuba kyeyo ng'era nze mwogezi w'abankuba kyeyo bonna ab'e Dubai, ab'e Kuwait, ab'omu Oman, ab'e Jordan, ab'omu America, Boston, buli wamu yonna UK, Canada wa buli wamu oli ng'oli nkuba kyeyo okwata passport ya Uganda wenna oli under me. Toyina kyokkirizibwa kwogera wadde okwevuma wadde okuvuluga gavumenti ya Uganda okujjako ng'oyise munze. Enamba zange zizaawo bampita President Calvin Kayanja nzaakulira kati bankuba kyeyo bonna era nga nze eddoboozi lyammwe. Enamba zange zezo obutakola nsobi oleme ogwe mu bizibu. Nsaba oncontactinge bw'oba olina ky'oyagala okwemulugunya wadde okuwaana gavumenti wadde okuvumirira wadde okukola ki. Lema kozesa ddoboozi lyo bubi kubanga tokkirizibwa kwogera kati olina akwogerera yenze. Kozi tubadde twogera ebintu ebikyamu, tubadde tuvuma, tubadde tuvoola n'okulimba nga tulina amaloboozi mangi ne gavumaganyisa bankuba kyeyo. Kati eddoboozi tulina limu lya Calvin Kayanja. Omuntu yenna addamu okwogera agenda kuba amenya amateeka. Ntuula mu ofiisi yange wano e Doha nga wenkakalabiza emirimu gyange n'akakiiko kange tujja kukulondoola tujja kukukwata singa onaaba omenya amateeka ago. Buli lunaku ngenda kuba nsomayo amateeka agatakka wansi wa 10 okulaba nga mba nnyonnyola ku nteekateeka empya n'obukulembeze bwammwe obupya obukulibwa Calvin Kayanja nga ye mwogezi wammwe era nga yakulira bankuba kyeyo bonna. Dubai, Qatar, Oman, Kuwait, Jordan, mwenna ab'omu Asia ng'ogivuddeko, mu America, Canada, Turkey, mwenna buli nkuba kyeyo eddoboozi lyo yenze. Ate ne TV za Uganda nazo era bannamawulire teri akkirizibwa kusaka oba kujja ku nkuba kyeyo yenna mawulire okujjako ng'ayise munze. Kozi kati tulabye nti waliwo n'amawulire amafu agafuluma okuva ku kyeyo agatali matuufu. Ye agwonoona erinnya ly'abankuba kyeyo n'okuvumirira emirimu gy'abakama baffe n'okwonoona bakama baffe. Kati obuyinza buli munze nzekka nzakkirizibwa okwogera. Bw'onaayogera n'omenya amateeka gano gensoose okusomerako, vidiyo eddako ngenda kukwongera amateeka 5 amakakali agali ku bankuba kyeyo. Nzakkirizibwa okulipootinga bankuba kyeyo bonna eri omukulembeze n'ebitongole ebirala bya gavumenti. Era nga nina bankuba kyeyo benteekateeka okulaba nti mba miitingisa omukulembeze w'eggwanga.